oli bakkirizawo wa taxi Costa ne motoka ezabuyonjo ezigwa mu kkowa eryo. Okay. Kale Ndijjo katugende straight okay tutandikidde ku bantu baffe abagenze na mugongo. Awo ndowooza okiraba kale ekiri Namugongo ekiri Namugongo omanyi Namugongo Judy alimu ebintu bingi kati Namugongo otuuka gwasalawo ogenze kulamaga ki by the olunaku olwaleero abasoose okulamaga babadde baganda baffe Abayisiraamu omanyi balina abajulizi saidi zeeyo olunaku olwabwe lubadde lwaleero balukuzizza kati otuuka Namugongo eyo waliwo abasala baga nti affe katuyingire wali eri mugundi mu shrine nga baba bagenze kusaba eri abere bali eno nga bagenza kusanyuka ekibeera Namugongo Judy bana vision group era obudde buno webuti kakati eri musaidi zeno amanyi Namugongo opposite ne gundi ne shrine side yona yonna ekibeera eyo kunywa kulya kola byonna bibasaidize eyo kigwereeyo mikwano gya Suna Beni gye bali bangi eri obanga oli mukwano gwa Suna Beni bakwaniriza bwaniriza eri kiba kyakutte dda kubanga bagenda Namugongo nga kugambye ebira bagenza okusaba n'abagenza otunda okuguza bana bagenza ate Namugongo era waliwo batuuka ng'oli yavudde eka gyavudde avudde raaka ngazze kulamaga n'atayingira kate mugundi mushirayini n'akoma eno nga abamu bakitwalanga na kivulu nga bazze mu bivulu byene ebbali so kyekiri Namugongo kyolaba ekyo naye nga bannaaye ekisooka nze tips zembaako entonotono gwagenze n'omwana takuva ku mukono agenze n'omwana takuva ku mukono kuba abantu babeera bangi nnyo ababyokwerinde bagamba nti bannaye kwata wano kwata awo naye nga security gulugulu era president agenda kubaayo president tumusuubira tujaga tumusuubira kubanga tujaga nti tagenda kubeerayo kwate tunamanya tumusuubira ndabyeko ne baganda baffe saidi zeeri ku Anglican Church enakiyanje nabo bagamba president nakati tukyamusuubira soka tumusuubire kale katutandikire ku banaffe aba ghetto kids abaana bakikoze oh my god Ndijjo nze no sebase kyotakasuubiramu ng'olaba kasanyufu muli okitegeera so baana baffe mwebale era kyemanya ezo sente ne tuziwangu zigenda tuyamba kyamanya ate mwebale ku representing abaana ba ghetto kitegeera abasinga balowooza tebalina makulu naye mukiraze tekivaayo so ne manager weebale ekintu kyokoze ekyo kintu kyamaanyi nnyo so kakati nze obubaka obwange bwembagamba tebaggwamu maanyi nankubadde ki kubanga ekitone kyabwe basalawo bakironde balina okugenda nga batuzibula amaaso nti kisoboka bw'osalawo bw'okola ennyo kimu kisoboka muteeke ssente mu bitone musikule ebitone kuba bannayuganda tulina ebitone bingi ebyetaaga okuzuulibwa naye nga byetaaga obuyambi bwa gavumenti n'abantu abalonze banaye tugendere ddala mu maaso kijja kuba kyakabi akawumbi banne kajja Uganda kagenda kujja nze nkawulira akawumbi kajja Uganda nkawulira nenga creativity yabadde yagulu nnyo kubanga olaba stage olaba buli kimu lighting choreography performance dance movies zonna abaana bakikoze kale tubagaliza bisima byerere kakati munnange fe abakazi tulinga ssente ba anko ne wotusula mu toyi batulonda kiki Ndijjo wakanamu okay soko malira ngeli okenjogere ku mazeyo omwana alese muzungu kiki mbalengezako mukwera kasimu sinamufuna fiina kwamba njagala nnyo okuwa comment yange eri conclusive nga maze okakasa obulungi naye nga ekifaananyi ekyo kimulabye essaazi no kyekimu ku bisinga okutambula ku mitimbagano gya social media kiraga Fiina Mugerwa nga mbu akyazizza omuzungu oyo era nga ku mukolo ogwo oli kwe tulaba saidi zeno maama Anti Nandujja saidi eri Mariam Ndagire naye nga Judy wekibanga kituufu kozi nga anoonya nekufulumamu agendeko ebulaaya asatolinga eyo wekibanga kituufu kuba sirabawo kirala sirabawo chemistry yenna sirabawo chemistry yenna asinga maybe mpapulaawo Ndijjo omukazi anoonya waafunira mirembe kyogamba nti fiinwa sole Fiina Mugerwa masanyalaze omwogezi wa gundi wa national eri mugundi muuma
akolanga general secretary eno mu federation ye mwogezi kyogamba mwogezi wa federation era n'abawandiisi oba saabawandiisi wa UMA alemereddwa ofuna bano saizi ze agenze n'oyo kisoboka bw'abanga oyo gwafunyemu emirembe anti kugambye naye nga webanga bituufu manya nti mpapula zanoonya okay eyo nga tuvuddeyo wa Fiina Mugerwa munaye twagaliza birungi byerere kakati woteri eyo gyolaba ya omukulu mu Kasambidde kigambibwa eyakawasa kigambibwa nti munnange woteri egiwagu rugenda ogwo omugole yali egikwasa omugole gagimanaginga kakati mwana era omukolo gwali gw'amaanyi omulaba oyo minisita bamujeomangu minisita Vincent bamulanze kisempijja ng'ayine muwala we oli gundi Justin wano nga honorable Mbidde bali bagulawo ne hoteri umwaka guwedde wano nga bulungi ennyo n'amawulire twagakola wano naye nno kaakati erugenda ate egenda wa mabanja oba nti omukulu yali ebbanja yagenda n'ali ebbanja ndowooza lyakimuleti nze ate liganye okugira naye abaana mwe batasalira kigambo Ndijjo kyoga bamulinze just akole mukolo then batwale ebintu bye bw'ate mbumbumbu sente mbumbuze yeewola mbuze zaaliko ez'omukolo naye nebanga ku mukolo bamuwa sente nyingi ate naye kirala tekwafikako ziyinza kunula gundi n'agaba n'eryato n'omukyala n'amuwa n'eryato kakati ate kati kyabakola kyangu nnyo ate bonna abaasondwa obukadde n'obukadde ku mukolo bamuyambeko ku gundi nayo basondeze eno ziveeyo naye nga munne Judy baire ng'ogyeko ebyokusaaga ebintu by'abantu bigenda banka zifuuse banka bamanerenda bafuuse bamanerenda enkya n'eggulu basika ebintu by'abantu waliwo omugagga gwe batwalako ebizimbe ebiwerako egundi e Masaka eyo era sitiiru ne bigendera mu mbeera ey'okusaaga ebyaddala era ssebo honorable Mukasambire tukusabira oyite mu bizibu ebyo olwanirire okulaba nti emaali omuntu eyakava mu mikolo otyanga n'omuntu omukyala gyabadde amanaginga ayoyo obuyembe omanyi pressure ye bateyeetaagisa kati agenda kumanaginga ki okitegeera era kati ndowooza agenda sigala ku mwami agenda kudda waka era ndowooza ebyanjawulo nyinza okuba nga nze kyobula baga nti omuganda takola ki teyeganga so Giovanni Luzina aba aleesa amanaginga ono tekitegeeza nti no maybe byakola tabimanyi naye Ndijjo ng'oseka ati omwana kweyanga nti Giovanni Luzina kyogamba ye asobodde okuba managinga alyoka managinga abalala kisoboka ngamba olinga nampalizoni ye entuufu nno kuba yaŋŋambye namubuuza lwaki oyogera ebintu nanga nedda kisookera ddala nze mmaze akabanga sityamuwulira simena kyaliko kati waba aleesa ogwagiza okumanaginga kansubire saidi ebitambula bulungi but anyway Giovanni Luzinda omanyi mu nsi muno Judy oyinza okugamba nti nedda nze ng'omusijja kukimakinga bwomu kangateko n'abantu kolenga gurupu sayinza okuba kyaliko n'okugira daddy okumulaga nti omwana akola gye yava amuleetera okuba proud olisa kibanga tugaa nti obudde butukutte nzoka tubalekere Giovanni Luzinda nga tunyonyola engeri gyagenda okumanaginga mwana muwala ono I think will be musical bategeeza era okubanjirira omuyimbi waffe omupya gwe bayita Bekiba oba amanya ge Bekiba okuva mu South Band era nga emiyimbi waffe asoose okubeera nga tumusaba okulula gwe tukoze okuva mu mikono gyaffe gwe tukoze okuva ku ntandikwa paka leero we tuli akayimba bakayita azuuse ke kayimba ke right now ke tuli mu kubeera nga kekamu bwe tulagirako kubanjulira omuntu mwennyini nti asobola omponyeza ennyota lesa juisi wa Katonda omukwano gw'omungi gumezeza n'amalala zono ngenda mubagalira wala ingenda mulabinga mbere ng'ensolo enkambwe bwekola ku mwana gwayo mwe mutujajinge oba ayimba bubi oba ayimba bulungi oba mukulu lutaaya weyantendeka kyeyatendeka ddala mu ssomero gye nali nina bye najjayo walalalala mulungi kati azuuse bulijjo wadde banseganya kefunyono kati ngeze bale ndi musanyufu nnyo ku lunaku olwaleero ndi musanyufu okubeera mu South bandi empanguzi nsaba buwagizi bwammwe ba mikwano interview yange teyali ndi okutwaliza awamu mwakola biki nayina okulaga kye nninawo naye by then saakirina nnyo saalagawo nnyo kye nninawo
ekisinga obungi nkifunye mu South Bank. Okulonda nze nebaza Mukama nti yatuuse entuuko zange okulondebwa. Kozi South Bank mulimu abayimbi bangi nnyo abayimba obulungi, naye nebaza Mukama nange okulondebwa. Njagala nnyo okuyimba kozi ekiroto kyange kufuuka muyimbi w'amaanyi. Obuto bwange njagala nnyo okuyimba era ndi musanyufu nnyo kubanga nange kati ssaawa zino bita ku mitimbagano egy'enjawulo. Lwaki simuleese mu kidandali ensonga eriemu nti band music ye taproot ya music wa Uganda. Ekirala band music ye spinal cord wa music wa Uganda. Kati bw'okwata nitandika olwanyisa music wa band music kitegeeza ne music wa Uganda tagenda kubeera ng'ali existed. Okitegeera cause music oli omulala w'abashiba ow'abaani bakoppereza bukoppereza nga bakoppa kuffe banuuna kuffe ne banuuna ku music w'abazungu ne banuuna ku aba Nigeria okusobola okukola ekyo kye balina oba okitegeera naye nga music ali consistent alina kuba waki wa band music. Amanya nze Esther Kaziba ndi mukozi wa Kina Uganda abasinga batya okukyogera mu Kina Uganda ndi mukozi wa Kina Uganda era nga wano we tuli bava ku screeninga oba kulaga Kina Uganda kye bayita Nambi story abasinga mukimanyi story ya Nambi n'ekintu kati omwana yavuddeyo mu Uganda n'agikolamu firimu enyuma y'amaanyi ati Nambi yankubye Uganda babadde kwagira Uganda olumu tubamalamu amaanyi tukoleeta nyuma naye ku luno ono omuntu akoze firimu banaye amaanyi wonna wogiwulirira ginoonya ogirabe nungi olutalo lw'okulwanira aba makeup artists mu Uganda naddala abafirimu abeeri wabweru bosi bamanyi bulungi naye abafirimu olutalo tukyalulwana era nga nze kamwa koogera nzaalukulira banaye nkyasaba nnyo mutuwagire abaana bafirimu makeup artists bye tukola bingi bye tuyitamu bingi okukola kye tulina okukola ate namwe mubyagala naye ebiyitayitamu ebyo byenjagala tutereeze. Njagala okubayozaayoza ennyo olw'okutuuka ku bwanguzi buno era njagala bawa obweyamo nti tujja kuwagira enteekateeka eno ogenda mu maaso mu ngeri yonna gye munaatusaba oba naffe gye tunaalaba esaanidde. Nze Doreen Nabbanja tuli ku private screening eya Nambi film. Kakati munnange bakola kye bayita auditions kwe okunoonya abazannyi. Mbadde njagaddwa nnyo mweno project director banyambye nnyo benzannya nabo baganda bange Kayikuzi Walumbe Kintu twakwatagana nnyo ne tweyambagana kubanga project yali erina okukola tesobola kukola ne bwoba muzannyi mulungi ng'ozannya weka kiba tekikola. Film twagikwatira Moyo kiri up country then ewalala green screen ewalala nze Salio Belgium Salio nga we mulabye film Salio nedda munnange Saalinya ennyonyi yansubwa naye nze nakwatira wano film bye nakwata nebigenda byali bya wano kubanga Nambi teyali ye Belgium era Nambi waki yali mukazi Muganda. Ebisigadde babikola babi screen generating mu 3D so si bifontu gyebiri babi creating which is amazing okubeera nga tulina technology right now to do that. Naye kakati industry egenze ekula nnyo okutuuka ku extent that we can create different worlds naye nga we mulabye 3D worlds ensi etaliyo naye ne tugikola mu film awo kiraga nti industry ekuze. Kakati tosobola kukola project era omuzannyi yenna ali eyo tokkiriza muntu kukozesa project ye n'atakusasula. Tukimanyi nti yes tetulina ssente nga Hollywood tetulina ssente nga Nollywood but omuntu asobola butakuwaayo wadde n'akamu okiraba tokikkiriza taking advantage of you. Film eri Belgium zisigenda ngayo honestly simanyi nakumanya ba ku map tusobola okusonga weeri but film bagikola Belgium bagiyita Nambi. Everyone knows Nambi ye Doreen Nabbanja. Do I know where Belgium is? No. Eno ye program Kasalabecca ng'ekutuusibwako. Abo ba Sanwa Tours and Travel bebeesigika mu kubuukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo. Kola kago okuva South Africa. Basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park.